Nkwaniza program ya Taasa Amakaago nze nakachwa Rehema jebale kojo tusaka engalo abato bagamba ki olwaleero nate tutusako omukyala mama Sala Medias yagamba atya nti nembeera eka ekalubye muwala we asuubira okubanga weze emyaka 2 ng'afuna obuzibu nga wa myaka emito ddala myaka 6 watuuse amunemeredde nti n'amabanja gaalidde nga muli mu bulago tuli naziba seguko katugende tumusisinkane altuvire ku ntono kye kyatuuka ku muto Sala. Mama tusanze kola. Nango kuwasa kubara kubaniriza. Embeera eri etya? Embeera yange senungi. Kyaki kulese mu program Taasa Amakaago? Kyendese mu program Taasa Amakaago gange. Embeera gye mpitamu nazaala omwana wange omwaka gwa 2000 mukaaga 2000 ogwokusatu nga 23. Mwana wange namuzaala mulamu. Nabyo mukyalo omukozi. Ne taata nga mukozi. Nga mukola mirimu ki? Nga tutunda matooke mudaala nyanya nga bitungu byonna ebyo. Nga taata aleeta fiso y'amatooke okuva mu kyalo. Mwana waffe bwe yatuuka nafuna n'alwala nga wa myaka 6 era n'ava mu P1. Naye nga nyina omwana yali ng'ayonka nga wa myezi 7. Omwana nimujja ku mabeere. Twalina n'abaana balala nga bitulabirira. Kuva ekiseera ekyo ng'omwana alumbiddwa tufunangawo mirembe. Nagenda mu ddwaliro lyali kumpi omwana n'amala mu wiiki 2 ne batusindika entebe tumala emyezi 7 ne balemererwa ne batusindika emulago gye naye bakibanga eryawerako. Nagenda koma kuva mulago nga kapito yaggwawo nga buli kimu kyonna kyayonooneka. Essaawa ya leero tutambudde ebbanga lya myaka 15 ng'ebyaffe bibi. Omwana yeetaaga pampa, omwana yeetaaga kulya, n'abakulu twetaaga kulya. Tulyawo tutuyina kye tuyina. Gyembeera mama ndese ku Taasa Amakaago gange. Omuzira kisa abandi abakutaasa Amakaago gange nsaba buyambi. Bataata ba mama. Ng'olyeyo dokita gwali ng'olabye omwana ng'oyo mujanjabye naawona. Nsaba buyambi bwa mwana wange kujanjabibwa. Omwana wange oyo gwe mulaba Sala ng'omusuna awulira ebbuguma alina bulungi. Agenda mu period bulungi era talina buzibu bwenna kugamba nti oba tasobola kuwona. Omwana oyo ba dokita bagamba kye kyamutuukako? Omwana oyo kiba dokita bazuula nti afuna cerebral malaria. Naye ne bagamba nti oba eddagala lyamusookako oba dokita yamusookako tiyamujanjaba bulwadde bwali bumulumbiddwa. Naye n'eddagala lyakubibwa niriba nga lyayingira mu mubiri nerikola obutwa. Kati ate obwembi ebintu nabikuuma bulungi nga bansiibudde. Nali nga ntambula n'omwana nga bwe mulaba obuwanvu bwe nga tiyeetengenena nga nze alina kumuyamba buli kimu. Ensawo y'ebintu yonna ne baginzibirako mu kibuga nga mulimu ebbaluwa z'emulago nze kaliko namba za dokita byonna ebyo ensawo yaleero byonna sikola ki siyina. N'ekindeese wano nsaba buyambi bwa mwana wange kuba ne rurenti yoke y'ennyumba bambanja akakadde kamu n'emitwalo ameka 3. Suubira essaawa yonna bayinza kutusuula bweru. N'ekindeese wano madamu Nakachwa nsaba kunsabira buyambi. Mubandaba wano ku Taasa Amakaago gange. Mubandaba taata bamaama basenga nsaba buyambi. Timundabira lwa bunene siyina. Mubiri gwe Katonda yagumpa. N'omwana nga bumulaba ebbanga ly'ematumaze n'omwana singa nakogadda naye mubiri Katonda akola ki? Timundabira munene mundowooza nti neekaabya nyina siyina. Bw'agenda mu period ntabona omusaayi siyina paidizi tutuyina. Era n'omudaala gwange essaawa enjogerera twali tooke twali kanyanya twali naye ekifo nkiyina.
nensaba taata bamaama saba kuyambibwa taata agezaako ng'omusajja naye eriiso limusuza bubi era n'ajja kweyogerera kale naye waali sijja kumwogerera bingi n'ajja kweyogerera nensaba buyambi nga pulezidenti waffe Museveni ng'otulaba tusaba buyambi tukuwagidde ebbanga eriwerako saba buyambi taata atiriso nzimbire ennyumba nfunawo embeera n'omwana oyo kanga tuzeeko ko emabega omwana omutambuzizza mu malwaliro ag'enjawulo marwaliro ga mirundi 3 eddwaliro eryasooka baagamba batya eddwaliro eryasooka y'omusawo yajanjaba n'alemererwa n'atusindika entebe ng'ajjanjaba kiki simanyi bye yajanjaba kuleka yamukubanga empiso tabula eddagala n'amukuba empiso ng'omwana ali mu nkoma gy'owulira nga tasobola nga yeesika ng'atugamba mufumbe caayi musemu bikuswiti mumunyige wano bwe muti muyuweeyo nga nange bwe nkola era bwe natubwe yawandiika ebbaluwa kuba nze gwe mulabira wa Taasa Amakaago saalinya mu ssomero era simanyi nakwata ebbaluwa ningenda naye nga bwe yagituwa tugiwa dokita w'entebe naye bye yasangamu yamanyi dokita w'entebe bye yasangamu dokita w'entebe dokita w'entebe ye bwe yasooka kulaba omwana n'awandiika ebbaluwa sipiidi ng'etusindika ku bitanda musawo gwe nasanga ku kitanda bwe nagimuwa n'aleeta ecupa y'amazzi sipiidi nga dokita amulagidde ecupa emaleko eddakiika 3 ng'eweddemu dokita musawo bwe yamala kumuteeka ku ecupa nga dokita amulagidde amutabulire sukaali omukka n'ansaba caayi naye nga ngenze naye n'atabula caayi omukka sukaali omukka n'ambuuza omwana obadde omuweerawo ekyokulya nemugamba omwana nze mbadde munyiga wano bwese bwe yanziramu n'aŋŋamba tobadde oyagala kuta mwana wo nemugamba nze dokita gwe mbadde yabadde abinyonyola nga alina kulira mu kapiira era ne baleeta akapiira ne bakamuteeka mwe bamuweera ki sukaali oyo dokita ne bajanjaba batugamba tugule supu w'enkoko boyiro supu w'ebyennyanja ebyo byonna twabigezaako tuusa lwe balemererwa ne batusindika Mulago kati eyo entebe gye mwagenda mwamala ebbanga ki twamala ebbanga lya myezi 7 nga muli ku kitanda mujanjabamu ani yasasula bbiiru awo batusabye ebbiiru eyali gya gavumenti mu grade B bwe twavaayo era ntugenda mu Mulago muwanusi Mulago omukadde twatuuka eyo nabo kyekimu bambuuza omwana yakwatibwa ekya era nga n'ebbaluwa nje bawadde era nimbanyonyola bwamuzaala bwidde ki omwana yafuna polio amugemesa nimbagamba buli kimu nakyo gemesa omwana bino buyakwa emyaka egi bino bye bageme abaana emyaka 5 nabimugemesa nibakebera oluusi bamanyi polio bakebera buli kimu nabo nga amagezi gakola ki nga gabeesibye nibamusa ku treatment yali ya wiki 2 bwe yazagwawo nibagamba treatment y'omwana yakoze ki yaweddeyo nibatujjako omusayi gwa siriimu bazuula omwana kyalwadde nga tuli balamu nibamuweta nibamujja amazzi ku mugongo nga amazzi malamu tigalina bulwadde nibalaba nga bagezaako naye treatment eyo bwe yagwayo kumukwata ebbanga lya myaka 3 mami wange nga bandaba wano $25,000 gye gyatukwatiza Mulago kumukebera ki sekaani era ntubeera mu Mulago nimbeera mu Mulago omwaka ne guyita ogwokubiri ne guyita ogwokusatu nga muli mu ddwaliro Mulago wano si nga temunoonya ssente $25,000 nga gyagaana bamukole sikaani era tebamukolanga saa kati wulira tusana nagamba abasawo bagamba bataata munyambe mutusiibule tudde waka kati bakyali kibalemeseza nga balaba kana akapiira ke bamuteekamu tutugenda kukola ki kasobola kamuteekamu nimbagamba akapiira kano ke mulaba nsobola kunoonya dokita wa kiriniki asobola kamuteekamu nga kakadiye naye bwe nziraba kaninkwetagana n'emuzadde wawaka zino sente ze twonoonera eno zibasobola kuzikungaanya ate ntumuza tumuteeka mu sikaani ate nimbira ku kitanda ng'omwana ali ku ki treatment ey'omutwe era abasawo tebaagaana nibampuliriza nibeeyogana nabokadde omukazi kituufu singa yamusuulawo dda omwana wamwaga nibansiibula emyaka 3 bansiibula bwe natuuka eno waka abaali bandaba nga bamundaba wabulira
abalaba ku mwana wange bazira kisa basonda sente mu wiiki emu ninzirawa emulago tukole sikaani bwe twadda mulago ne tukola sikaani negamba nti obwongo bulamu obwongo bwe buba obulamu dokita n'anyoleka nti kuno olaba ku mitwe gyaffe gino waliko enjingo ng'obwolaba wano tuyinawo emisuwa egiweereza ku bwongo ate tuyinawo na zino enjingo kati zino enjingo zakola amazzi kuba omutwe gwali gubwe guti nga tuguvaayo kati nangamba gwe ojja kufuna dokita agenda kukola ku makya ajja kuwandiikira omwana doozi esobole kumwoza obwongo amazzi gali ku mutwe ensingo esobole kuvayo kukola ki kutereera era mami wange era twakikola dokita nampandiikira amakerenda era bwe gali nga